so far twakayisaawo oba tukiriza ebibiina nga 50 ogenda okola vote educations. Naye si kituufu nti bwe batuwandikira tusirika busirisi webaluwa zaabwe tuzisuula mu kasasiro. Nedda, tulina ekitongole ekikulembera vote education oba okuyigiriza abantu ki bye balina okugondera mu kulonda. Ekitongole ekyo kikola omulimu, baofiisa baffe ababeera mu districts nabo bakola omulimu ogwo vote education, ma radio, bagenda mu masomero, tugenda ku TV n'ebifo ebirala. Kakati kino ekibuuzo ekigamba nti ba diaspora batuwandikira nti basaba nti nabo babeere mu parliament, babaweeyo ekifo mu parliament. Munafu sifu abasalawo ani akirizibwa kubeera n'ekifo mu parliament. Baba boda bwe basaba sifu abagamba nti nemwe boda mugende. Wabatunda mu butale nabo basaba sifu abagamba nti mugende. Nekya ba diaspora babawandiika bagende mu bitongole ndowooza batandikire mu foreign affairs banewo walala balabe naife nga akakiiko ffe tulindirira kiki parliament wa government kyetugamba kakati tiwaliwo ekifo kino ekitondebwawo nakyo kyetaaga omukulembeze mu parliament muteekewo nteekateeka enaasobozesa abantu bali mu kiti ekyo nabo okulonda mukulembeze waabwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala nti waliwo ebibiina ebyagamba nti abo bonna abanaaba tebayiseemu mu kalulu ak'ebibiina by'obufuzi tebajja kukkirizibwa kwesimba bwana munigina. Okuwabula kwaffe nga akakiiko tugamba nti ebikkirizibwa okukolebwa abamemba b'ebibiina by'obufuzi oba bitakkirizibwa bisinziira mu mateeka, ssemateeka n'amateeka gali okukwata ku byokulonda. Now, etteeka erikkiriza okwesimbawo kwa bamunigina liri mu constitution oba ssemateeka wa Uganda. Ekyo tukubiriza ebibiina by'obufuzi tumba mugamba abamembers bammwe nti kino kikkirizibwa kino tekikkirizibwa, musinziire ku mateeka galiwo. Ebyokulonda bannayuganda abali ebweru n'abasibe tugamba nti buli ekintu kyonna commission kyetambuza kikwata ku kulonda. Program yonna tulina okuteekawo ekwata ku kulonda esinziira mu mateeka. Amateeka nga agaliwo kakkano ku kiseera kino teganateekawo enkola etukkiriza okuteekawo polling stations munda mukomera oba okukkiriza abagenda kwesimbawo ogenda omunda okuba campaign mukomera tekikkirizibwa. Mujjukire nti wetwogerera kati ebitongole byonna oba ekifo kyonna ekiriiko engeri y'okwerinda ekwata ku bitongole by'okwerinda wadde tulinamu bannayuganda mu bitongole ebyo, polling stations zibeere bweru wa barracks, ebeere barracks ya poliisi oba y'amagye oba ekkomera. Nakati wanaabeerawo ekintu kyonna kikkiriza omusibe okufuluma bweru w'ekkomera bw'atyo. Nalwekyo tuli mu tukyali mu nteesaganya enkolagana n'ebitongole bikwatibwako okulaba ekintu kino ng'engeri tusobola okukitambuza. Abannayuganda bali bweru abaweza myaka 18 bandyetaaze okwesimbawo. Yes, etteeka kati ligamba nti okkiriziddwa okulonda mu polling station eri omumuluka gy'obeera n'obutuuze oba gy'ozaalibwa. Omuluka oguli mu Uganda gy'ozaalibwa mu Uganda. Muteeka tewaneebeerawo akawayiro akagamba nti bw'obeera ebweru mu Pennsylvania oba mu America tosobola kwewandiisa eyo n'olondera eyo. Nedda, buli kyonna kitukola tulina okugondera amateeka oba tulina okugoberera amateeka. National Council for Education erina okuweereza certificate olupapula olukakasa nti ddala olina obuyigiriza obwetaagisa kusinziira mu buyigiriza bwaffe bwa Uganda obukukkiriza
kwesimbawo. Ekyokusatu ne tugamba bw'omala kufuna certificate eyo ekakasa buyigirize bwe kuva mu National Council of Education, etteeka ligamba nti olina giweereza mu kakiiko k'ebyokulonda nga wabulayo emyezi ng'ebiri nga tetunatuuka ku lunaku lw'okwewandiisa oba lwa nomination. Ekyokusatu, bw'obanga wafuna degree oba wafuna certificates okuva ebweru wa Uganda nga toyina A-level ya Uganda, oba wafuna degree ebweru wa Uganda, still obu certificates oba diplomas wafuna ebweru wa Uganda zitwale mu National Council of Education, yeyina okukakasa nti certificates ezo oba diplomas olina okuva ebweru wa Uganda ddala zenkanankana na standard yaffe A-level wano ya Uganda oba zisukako. Netwongera okukatiriza nti abantu si bonna abeetaagisa genda mu National Council of Education. Kyokulabirako, abantu abalina A-level ya Uganda oba degree esingako A-level wakisomera mu Uganda tikyetaaga ogenda mu National Council of Education okuwa ebbaluwa oba ekiwandiiko kyonna. Nedda. Bw'oba wafuna obuyigirize obusinga ku A-level ya Uganda oba olina degree oba masters oba ki, tikyetaagisa ogenda mu National Council for Higher Education okukakasa empapula zo. Ekyokusatu, bw'obanga olina empapula oba obuyigirize bwo nga wabufuna mu university eyayitibwanga University of East Africa emabegako oba ne ebifo ebyobuyigirizwa institutions ezaali zikwatagana University of East Africa, tekyetaagisa ogende mu National Council for Education oba tekyetaagisa oleete empapula zo mu kakiiko k'ebyokulonda. Oba olina empapula ezaafunibwa mu Uganda nga ntuufu za A-level oba degree, lindirira ku lunaku lw'okwewandiisa ozitwale ku nomination center ozigatte ku bimu byetaagisa ng'ogenda kubeera kwewandiisa ng'ofuuke candidate. Twagala okwebaza bonna aba stakeholders oba beenyigidde mu programs z'okawoofu abaddewo mu kutambuza okulonda kuno. Twagala okwebaza nammwe ab'amawulire abadde bategeeza eggwanga biki ebigenda mu maaso. Era njagala kwebaza ebibiina by'obufuzi ebibadde ne program obimaliriza oba bikyagenda mu maaso n'okuteekako programu zaabwe okusunsulamu ani agenda okukwata ebendera nga tetunatuuka ku nominations. Naye tubasaba twabaayo endowuliito zonna okwemulugunya kwonna nga kuvudde mu kulonda okubaddewo endowuliito ezo ebibiina by'obufuzi tubasaba muzimalirize mangu nga tetunatuuka ku nomination days. Kubanga nga 21 twafuna obuzibu nga endowuliito z'ebibiina by'obufuzi ebimu zayingira mu programu yaffe ne tugenda mu nominations ng'ebibiina tebinnasalawo ddala ani akutte ebendera y'ekibiina. Naye tukkiriza nti omulundi guno engeri gye bakoze primaries zaabwe obudde nga bukyali, twanaabayo endowuliito zonna obutakkirizigana bonna bagenda obumaliriza mu budde. Twagala n'okwebaza aba special interest groups abeenyigidde mu programu ezo. So far kati bwe twogerera kati twamaze kulonda ku bukiiko bw'ebyalo, twamaze okulonda ku bukiiko bw'emiruka. Olunaku olwokusatu twabadde n'okulonda kwa baliko bulemu ku bukiiko bw'egombolola oba town council oba division. Olwaleero tulina okulonda kw'abavubuka ku bukiiko obwa gombolola town council oba division. Ekisembayo njagala kwongera okukubiriza bannayuganda ffenna titukuume emirembe, twewale emivuyo, twewale okuyiwa omusaayi, twewale okuttangana. Ebibaddewo mu kulonda ku ebibiina ebimu